Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV. Nina wano ebigambo eby'omuntu omu byenjagala okubanga nkuggusizza ng'era bulijjo nga ffe tutera okubeera nga tukikola nti ebigambo byonna ebijja nga tulaba biri waffe okubeera nga tubikusheyalingira obiwulire ate bwe tutyo bwe tukola. Kakati waliwo omubaka oyo gwolaba ku screen yo amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda akiikirira Kira Municipality ku kaadi eya FDC. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda mu parliament eyo oluvannyuma lwa petition egenda mu maaso ey'okujja ba commissioners mu parliament nga kwe kuli ne mukwano gwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Ssemujju Nganda yawuliddwako nga agamba ebigambo bino era ogenda biwulira mu katambi awo ngambe kuwa gwali ku mukutu ogwa Redson TV. Ssemujju Nganda yawuliddwako ng'agamba nti engeri Mpuuga gye ndudde naye Mathias Mpuuga mukwano gwange sisobola kwetaba oba sisobola kuteeka mukono gwange ku kiwandiiko kimugoba era nga bwe mwawulidde Muhammad Nsereko bwe yagambye nti olwokuba muganda munne ate mukwano gwe ate baludde naye mu byobufuzi. Naye nga Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu abaddenga anenya Museveni olw'okuba nti alya enguzi sente bazikozesa bwe mu State House n'aleetako olumu wano n'embalirira n'ensaasaanya State House gyekozesa. Kakati wano ebibuuzo bingi bye bamubuuzizza saagala mbyogerere kambikuwe ebigambo bino biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bannayuganda bulijjo tulunda bubisi nga ffe tulowooza tulunda nte. Njagala bannayuganda mutunuulire ababaka bammwe buli omu mu constituency gy'ovaamu. Mutunuulire hypocrisy eri mu babaka ba parliament kikuyambeko okwawula obubizi mu nte era omanye nti bano bulijjo tulowooza nti tulunda nte zigenda okuvaamu amata kumbe tulunda bubizi obujamawaza buli wamu. Mpuliriza Honorable Ssemujju Nganda ne ngamba nnyabo tondaga ng'ebimuvaamu amazima gennyini nga bimenya omutima. Nze mpangadde n'Empuuga nga tuli baana bato ne tukola ebyobufuzi okutuuka n'essaawa ya leero. Sisobola kumusalira musango nino yali badde mulamuzi ne bamuleeta nti wano ninawo nti guno ninawo mu conflict of interest ngutadde naye ensonga yange esooka ya buntu sisobola kwetaba mu keesi nga gwe baleese muntu gwe mpangadde naye. Okay, Honorable Ssemujju Nganda olwaleero bw'ovaayo n'okola statement ng'eyo noga nti tosobola kuvunaana Mpuuga ne bwe wandibadde omulamuzi tosobola muvunaana olw'okuba olina conflict of interest oli mukwano gwo, then yawumba nja kubuuza why have you been always crucifying Museveni olw'obutakwata babbi bali mu gavumenti ye, because naye ajja kuwa reason y'emu kubanga mu gavumenti ye mujjudde be yalwana nabo, mujjudde mikwano gye, mujjudde abaana b'abalwanyi abaayiwa omusaayi mu kuleeta gavumenti olwaleero gye yeeyagaliramu. Kati nkubuuza lwaki bulijjo mu kulusifayinga mbusimanyi bano babba sente z'enzige, bano babba ebitanda bya covid, bano babbye zino. Kati kitegeeza tokyalina moral authority ekulusifayinga Museveni kubanga naye ajja kuwa ensonga y'emu nti gino mikwano gyange nga gwe bw'olina ki Mpuuga nga mukwano gwe olwaleero olabize nti gwe tosobola muvunaana nti olw'okuba mukwano basajja mmwe mumenya emitima. Kyokka era n'otunuulira bannayuganda abamu era mu comment section nga bagamba true friendship wamma oli mutuufu. Then kati Museveni tunenya waaki olw'obutakwata babbi bali mu gavumenti tunenya waaki? Kitegeeza kati wano Museveni tumuveeko akole byayagala anti ebintu bifuuse bya friendship kubanga ate bali eri bava n'okubeera friendship baalina mu gavumenti baayiwa omusaayi okutuuka ku ekyo olwaleero kyalimu. Kati kitegeeza ye ate ye kati omuntu ne bwakeera enkya natte omuntu talina mugambako era ne Museveni tetulina kubaako kye tumugamba nti tokutte babbi. Basajja mu musobola naye sinenya Bassemujju nnenya ffe abalonzi. Ffe abalowooza nti bano bagezi nti bano betulunda tulina nte zigenda kuvaamu amata. Ekisinza ate okummalako enviiri ku mutwe ngenza okukwatako nga kweziri ye Ssemujju Nganda okugamba ekigambo nti ababaka bino bye basayininga sente ezo Bampuuga ze baafuna zayita mu parliament. Ne bw'aba akoze ensobi nyina conflict of interest era nkugamba nti awo I will stay away. In fact ne bana succeeding a debate nejja mu parliament I will stay away. Echi point number 1. Point eyokubiri eswaza sente olwaleero abakazi basayiningira emikono ziri mu budget ya parliament yayisibwa parliament.
ngenda kuwako ekiwandiiko okawulidde akugambye nti sente zayita mu parliament kitegeeza bwe ziba zayita mu parliament ababaka ffe twaziyisa tewaliwo nsonga lwaki tukurusifayinga mpuuga kuba sente ffe twaziyisa nenkuzaayo emabega Honorable Ssemujju Nganda wajja wano n'olyoka otulaga engeri Museveni gy'ayonoonamu sente mu State House notulaga nti ono omukubi w'eddagala engato simanyi ono ateekawo dowamaati ona yera obumooli bwa State House afuna sente bwe ziti simanyi ono amufumbira ng'otulaga extravagance enyonoona ya sente y'omusolo eri mu State House era ng'otulaga olina obulumi bungi nnyo ku sente eyonoonebwa mu State House naye ng'era wadde sente eno eyonoonebwa mu State House still mwe muziyisa kati nenjagala nkubuuze nti bw'oba ogamba nti bakomishona tebalina bajjamu beesiga bino bebasayininga kubanga sente mwe mwaziyisa then naawe Museveni wali olingiriza waaki ku ngeri gy'ayonoonamu sente mu State House kubanga era ezo zayonoona mu State House era ababaka mwe muziyisa mwali mutukyamuukiriza kubatera watukyamukiriza buwabireeta ntugamba bannaye twafuna Ssemujju twamala atukunamiriza Museveni engeri gy'ayonoonamu sente y'omusolo era ne tugamba nti ffe Ssemujju Nganda tetulina kye tumubanja nga tulaba otukoledde amakula ng'era otulaga nti olina obulumi ku ngeri sente y'omusolo gyeyonoonwamu newankubadde mmwe muziyisa mu parliament kaakati bw'obanga walina obulumi ku olwo ku ngeri Museveni gy'ayonoonamu sente wadde mmwe mwagiyisa obulumi obwo bwalazeewa ku sente ze bawa bakomishona newankubadde mmwe mwaziyisa mu parliament naye nga baazifuna unlawfully nga tewaliwo tteeka mwe baazifunira obulumi obwo bwalazeewa gwe tokyalina moral authority echallenginga Museveni kubanga you have contradicted yourself in and out wali okulusifayinga Museveni kyalina sente mu parliament ngate sente ezo zayo mu State House nga sente zayonoonera mu State House mmwe muziyisa kati olwaleero ogamba tojja kulusifayinga mpuuga olw'ensonga ababaka sente mmwe mwaziyisa so who is fooling who Ssemujju Nganda so bannanga abalonzi njagala mutunuulira ababaka bammwe mu nsonga eno ey'okulwanyisa abali b'enguzi mukakase era musobole okwawula obubizzi mu nte mukakase nti zino twalowooza nti tulunda nti zigenda kuva mata kumbe tulunda bubizzi obujamu obuzibu amount yes webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwe ya subscribinga atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira bwansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna ebigambo biwulidde ebigambo bya Honorable Ssemujju Nganda byayogedde n'engeri gye bamuzzeemu ogiwulidde bw'obanga tobitegedde nja kubikwongera Red Zone TV kwoli bw'omaze okusubscribinga agenda mu comment section teekamu obubaka tubuulire w'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole oleme kubeera ng'omiisinga ensonga yonna buli gwe tuba tuteekayo obeere ng'omu ku abo abasooka okumanya tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako mu maaso